maso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa ampuliriza naawe antunuulidde kantwale mu kisa guno okukulamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda atuwadde omukisa okubeera abalamu. Abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kibamanyi. Gutwala omukisa okuba ogw'enjawulo okubanga gw'okyawulira ebigambo nga bino. Njagala kukwanizaako mu pulogulaamu yaffe eno eyongera essuubi etuteekateeka etulaga gye tuva gye tutuuse ne gye tulaga. Akwaniriza si mulala wabula muweereza w'enjiri ya Kristo ku bw'ensi yonna nga ye Richard Kasumba okuva mu Restack Foundation Ministries. Nze nkulamusaako n'okwanirizaako mu pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi, pulogulaamu ekomyawo essuubi, pulogulaamu ezzaamu amaanyi, pulogulaamu etulengeza ebyebuziba. Obunnabbi nkyogera lunye kitundu ku njiri kubanga ekulambulira bulungi n'otegeera n'ekuwa obubonero okutegeera gy'otuuka ne gy'ogenda. Njagadde mu ky'okwiga kye tugendamu olunaku lwa leero Mukama ateeketeeka obulamu bwo okutegeera obukulu bw'obunnabbi bwa Yesu Kristo waawo n'abatume. Katusabe. Katonda affe omulungi ow'ekisa ogulumizibwe bw'ekitiibwa. Tweyanzege kubanga omukisa ogutuwadde tuli balamu. Jangu oyogere eri omuddu wo n'omuzaana wo koma akamwa kange mpa ebigambo byokka ebiyinza okumugasa kwe kusaala kwammwe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yesu nabbi. Yesu gwe baba boogera bannabbi tokiwakanya, kituufu ddala era twamuyigako nga yalangibwa mu kyamateeka essula 18 olw'e18 nti era Mukama Katonda yali wakusitula nabbi okuva mu Isirayiri nga yali wakufaanako nga Musa. Era nabbi ono nga Yesu Kristo eyamala najja. Twamulaba ng'obunabbi bwamulanga era n'atuukirira nga byonna bwe byalangibwa. Naye mu bwannabbi bwe njagadde okutunuulira mu bubaka bw'olunaku lwa leero tugenda kulaba Yesu Kristo nga nabbi. Si Yesu mu bunnabbi, ekyo kyaggwa dda. Twamulaba mu bunnabbi nga yalangibwa mu bunnabbi omwemabega okuyita mu bannabbi ab'enjawulo. Naye kaka twagala okumulaba ye kennyini nga nabbi ng'alagula. N'ebigambo ebisinga obungi bye tugenda okussaako essira bye bigambo by'enkomerero y'ensi. Bassebo ne bannyabo, gw'omwami n'omukyala ntunuulidde. Lya, nywa, kola by'okola ng'omanye nti ensi eno si yakubeerera emirembe. Ensi eno ejja kuzingibwako. Nga bwe bazingako omuzingo, nga bwe mbadde n'ekitabo kino n'okizingako n'ogaa nti mmaze. N'ensi eno bassebo ogiraba, it's planet earth nene, but time is coming lwegenda okuzingibwako. Naye ebigambo bino bw'obyogera eri amatu g'abangi biwulika ng'ebyolusaago. Ddala ensi eno esobola okutuuka ku nkomerero yaayo byonna ne bisaanawo. Naye njagala kukakasa nti oyo eyagissaawo eyagitonda yalagula ebigambo bino. Kitegeeza nti nga bwe yalina obuyinza obuteekawo ebitaaliwo from nowhere n'agamba buga nti kibeewo, nzikiriza nga obuyinza bwe bumu bw'ajja okukozesa obugamba nti bisaanewo. Naye nga tebinnasaanawo Mukama yagadde okuteekateeka kubanga kyakabi nnyo bw'eneebanga ensi esaanawo ate naawe osaanewo nayo. I don't wish you to perish within this rotten world. Mukama yeegomba okulaba nga bw'anaaba ng'azingako ensi eno obeere nga gwomaze okuggibwamu ng'okuŋŋuntiddwa ng'olabika ng'ogwanidde okubeera mu nsi empya, ng'ogwanidde okubeera ne Yesu Kristo. N'olw'ensonga eyo Yesu bw'ayitibwa nabbi kiba kituufu newankubadde asukkawo ku bwannabbi. Alina bingi bye yalagula ebigwanidde okubaawo nga tennaba kudda. Abayigirizwa bwe baamubuuza akabonero k'okujja kwe, njagadde mutwale mangu nnyo mu Matayo essula eya 24. Matayo 24 baamubuuza bwe yali ng'atudde ku lusozi olwa Zayituuni. Abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama ne bamugamba nti tubuulire bino lwe bibeererawo n'akabonero k'okujja kwo bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo.
bayagala nnyo okubimanya kubanga kitegeeza yali abyogeddeko. Era bubanga ovudde waggulu awo essula wetandikira bwe yafuluma bw'ati yeekaalu n'ayimirira ng'atambula abagirizaabwe ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu, naye n'addamu n'abagamba nti temulaba nno bino byonna mazima mbagamba nti tewali sigala wano jjinja eriri ku ngulu ku jjinja linnaalyo eritalusibwa wansi. Awo yali alagula yeekaalu bwe yali egenda okusaanyizibwawo. Naye bassewo tunawunzikira lesoni eno tujja kubanga tulaba nga Yesu Kristo talagula ku yeekaalu yokka wabula ayagula ne ku nsi eno yonna tegenda kusaanyizibwawo. Naye bw'abanga addamu olunyiro lwokuna bamusabye akabonero agamba atya, Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe omuntu yenna tabakyamyanga. Don't be misled. Ensi bassewo olwaleero eri mu kutankana. Eriyo abakitegeddeko nti enkomerero yakubaawo naye tebakakasa yakubaawo etya. Era olw'obutamanya ngeri yakubaawo etya era ejja ddi. Byonna ng'ebibuuzo ebikyali mu bwongo bw'abantu. Kaakati ate bannabbi ab'obulimba gye bawamatuse ne batyebeka ne boogera bye boogera ne bapaatiikawo bye baagala naye bassebo ne bannyabo. Yesu Kristo caution gy'asoose okuwa bino njagala mbisseeko omulaka, omuntu yenna tabakyamyanga. Very important. Omuntu yenna takola ki? Tabakyamyanga. Kyava asumulula. Kabonero number 1 wandiika bubanga wandiika bannabbi ab'obulimba. Oba lesson wagifunako oba tewagifunako please let me know. Nja kuwa link yaayo ogifune mangu nnyo ku YouTube. Nja kusalira amagezi oba ogyetagamu audio njikuweereze. Bannabbi ab'obulimba. We need to be very careful kubanga basebo n'abanyabo. Nabbi ow'amazima Yesu Kristo gwenjigirizaako bw'abanga alagula ate waliwo ne bannabbi. Omanyi Sataani kantu kabi nnyo kamutawaana nnyo. Kajingirira kakoppa ebya Katonda. Yesu bw'alagula kino naye kalina okuyiyaawo ekyako. Aye ne kadeba nga kakinyumisa nnyo kamatiza kugana wesanga nti abantu bangi bazibiddwa amaaso babuzaabuziddwa ne balima n'okutegeera nti this could be the truth. Abantu basigala mu kubuzaabuzibwa era abantu bangi bawunzise nga bagoberedde eby'obulimba. Naye kikafuwa eri omwana wa Katonda gwampuliriza naawe antunuulidde. Wake up. Kubanga olunyolo lw'okutandika nti kubanga bangi abalijja mu linnya lyange. Bajjira mu linnya lyani? Lya Yesu Kristo mwe beekwese. Nga bagamba nti nze Kristo. Balikyamya bangi. Waliwo n'abajja okujja nga beerimbise mu linnya lya Yesu Kristo. Era bagenda okubuzaabuza abangi. Simanyi baka vidiyo ako wakafunako ku mutimbagano kaatambula nnyo. Byasooka kukyaka mawulire njogera kati ebyo mu Uganda wendi. Naye nga kaatambula nkalaga omusajja yali obawe Saidi Nakaseke oba akyali mulamu sijjukira bulungi. N'essibo nga naye ali mu kufera bantu nze Yesu ensi gwe bali naye nga mwana watu n'ebifongolosi gye ebiri era ebimugoberera. Omeka nkutegeeze abantu abalimbibwa ate mulimu n'abantu abategevu olabanga abalimu amagezi abasomyeko men and women of intellect. Naye nga obwongo bwabwe tebasobozesa kwawulawo. Lwaki? Because they are not Bible scholars. Tebasomye ku Bayibuli. Era gwe omwami n'omukyala ntunuulidde njagala ekitabo kino Bayibuli ekitwala okubeera ensonga. There is a lot of stuff. Mulimu mawulire amalungi, mulimu ebigambo bingi by'olina okusoma n'obwegendereza ng'ofaayo ojja kutegeera amazima. Kati ekyo tekikwewuunyisa bwe mpulira nga bagamba nti Nakaseke balabyeyo Yesu, Masaka yabaddeyo Yesu, Kabolenga ne Yesu. Oba oyo gyali ow'e Masaka ebyo bifongolosi bya Yesu. Bw'oba onoonya binyanganika bya Yesu bisanga eyiri Nakaseke. Ne mu Amerika nawo gye biri. Era small brains nezimbibwa naye basebo ne bannyabo bangi abalijja. Ensonga eno njagala ogisseeko nnyo ebirowoozo kubanga Yesu agikomyawo ogwokubiri n'ogwokusatu. Wuliriza. Duka mangu nnyo ogende mu Lw'ekumi ndi mu ssuula ya Matayo eya24 gwe yakatwegattako. Olunyiro 11 agamba ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Balikyamya bangi. Bali basoose kwerimbika mu linnya lyani? Lya Yesu Kristo nti nze Kristo era baakukyamya bangi. God forbid. Nze naawe ampuliriza naawe antunuulidde oleme kubeera mu abo abangi abagenda okukyamizibwa. Naye amaze n'agamba nti ne bannabbi ate ko balibongereza bannabbi bangi ab'obulimba balijja nabo balikyamya bangi. False prophets. Twabayigako. I don't want you to miss that sermon. If you ever missed it, please let me know.
tegeeza nja kugikuweereza either mu video form oba mu audio ojja kugifuna kubanga sandyagadde ofuulinge kubeera victim oleme okubeera mu abo abanaakyamizibwa abanaabuzaabuzibwa otuta omutawaana ng'owuliriza otuta omutawaana ng'owulira obubaka buno ng'oyiga sandyagadde ku ssaawa ate ensembayo obeere mu abo abanaazikirira. Yesu yalaba tekimumalidde n'aga nti no, I must emphasize it. Kankisamalizinga bakitegere, genda mangu nnyo mu Lunyiro 24 ndi mu ssula y'emu eya 24. Yesu amala n'akikomyawo agamba atya olunyiriri olwa 24 agamba bw'ati nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba, kakati agatta ennyiriri ebbiri, walijja bakristo ab'obuki ab'obulimba, fake Christs, ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero, kati akulaga engeri gye babuzaabuzaamu, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde obanga kiyinzika. God forbid, kikafuuwe. Bannabbi bano nabana abeeyita bakristo bwe banaabanga bakubuzaabuza nsi batuke n'okubanga n'abalonde ba Katonda, eriyo n'abantu bali mu kkanisa esigalawo naye nga bakyasobola okulimbibwalimbibwa. Oli najja n'abagetaageta n'ayogera bino na biri, kanisa eno yagwa, yatundibwa Babuloni, twala tugende, ne boogera ebyawa n'ebyawa. Kati bw'asanga ekifongoloosi ekibadde ekitalisitede mu kanisa ekyakoowakowedda ekiri awo ekisumagivu kiri awo kityo kaakati nakyo wamma byogera ndowooza birimu amakulu ewamma ddala kuba wamma mbiraba ekkanisa eno wamma ddala bweti. Please don't be stupid, wake up. Obaka buno buzze kuza okusaba ssebo, we are almost home. Twagala okulanga omusajja n'omukazi gwampuliriza nawe ntunulidde oteekebwa obeere ng'otambula nga gy'olaga olabayo. Naye mu lugendo tulina bannabbi abulima omusajja namuyigirizaako, yali nabbi mulamba naye n'afunayo ate kinabbi ekikulu ekyamufeera mu ngeri y'olugezigizi. Kankutegeeza abalabe b'omuntu bayinza okubeera abalaba socially naye ate eriyo n'abalaba bali spiritual, nga balabi balabika ng'abantu abali mu kkanisa abakulumirirwa, bakuweereza bumeseji, bakola batya, naye nga they are just there to misguide you kubanga benoonyeza ebyabwe, banoonya okuzimba ekkanisa yaabwe, ne boogera ebyawa n'ebyawa, ne balimbika ebigambo ebitabanga nawo, ne fabricating all of funny stories, naye nga banoonya okubuzaabuza, bazanyira ku bwongo obwo. Naye ayogeddeyo akagambo akasinza okwanaamiriza agamba nti bagenda kubanga mu bye basinga okwagala okukola ennyo baagala nnyo okukola ebyamagero. Kankuddiramu olunyiri olwo agaye nti kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero, signs obukulu n'ebyamagero eri abantu bangi olwaleero, ng'okutegeera nti Mwoyo Mutukuvu akola byamagero. Kugamba bo okutegeera Mwoyo Mutukuvu mulina mwoyo, mukola ebyamagero, mwogera ennimi, twala tugende. Kati ebyo byonna ne babitwala okubeera nga kyekinyuso ekikulu ekikakasa nti oyo aliko omwoyo, n'omutunuulira n'omusaasira. Gwe bagaa nti Sitaani ye talina mwoyo, naye alina omwoyo w'obulimba, naye alina mwoyo we gwakozesa. Bwe boogera ku ghosts oba false spirits oba evil spirits, egyo tegiba myoyo. Gwe buuza abaali basamiddeko naye bakako emyoyo, naye nga emyoyo ki egibakako? Emyoyo emikyamu, emyoyo emirimba. Sitaani basebo naye alina version ze, era mu kulimba akwata kisooka. Bagala balina n'enjogera nti oli mulimba nga jjembe, liva buzizi nti nva bukunja. Gamba n'abeera nga naye akozesa version zo, naye bakola ebubonero n'ebyamagero bingi ebiwuniikiriza omuntu. Kugamba n'abeera nga is taken up easily, n'abeera nga kugamba alowooza nti wamma ddala ge mazima, ndowooza wamma kirabika kyekituufu, and is taken up. Naye akinakuwaza agambye nti obanga kiyinzika n'abalonde ba Katonda. Mukama nsaba akusaasire gwe omwami n'omukyala ntunuulidde. Bw'obanga gwe mulonde wa Katonda oleme kubeera victim, oleme kubeera mu abo abanaatwalibwa obulimba n'ebyamagero. Don't be overtaken by such miracles. Miracles can be performed by anybody. Twafunanga abafuusa twalinga tukyali mu primary nga tuyitira abafuusa ku masomero gye twalinga. Ne bakola bino, ne bakumiza empiso n'ogimira ate n'ogikolola n'ogikolola n'evaamu.
nze mubambisa kuji isime bankoloza kuji musajja ajja nankwata mu ngalo bwati nga kutte ji ne disappear galanga ati jiri ageriwa nga sira wanaga ati gwe ngena kulya ndoko akati kubange jiri angetikuzi nembera awo ndandiko kamazi galanga ati kola bonna kola jine ne tonsekerera nga bwosinkana nga ati oli mukolozi wa maji ne jine ligwa wali ayite lya yatika yabakali bake bwati nenge byonna bya magero those are magicians bakola bya magero but with the intention okusika obwongo bwo obana kati bakyabikola I don't know ne sitani manyi nti ajja kwekunta zakola ebintu bingi naddala muna kwesembayo nali nkola lukungana lwanjiri was it 1999 or 2000 nali luwero wano nesitukayo omusajja yajja nabbi oyo mwamuwulira kati n'okufa yafa n'alimbalimba ensi n'abaga nti bassebo Yesu Kristo ajja mu 2000 era mwesetinge mweteketeeke bane bawoominga n'abaga nti bamuli bagezi mutunde n'ebyammwe n'abatunze ebyabwe ne batunda mu kutunda kikyanoonya byonna bimutunze kati muleete wano ku bigere tulye ne babeeraawo ne bakampinga ne babeeraawo ebinyaŋŋalika ebifongoloosi bya Katonda kyankola bubi nnyo nti yagenda okukolawo kampu ng'ate nze namaliriza enjiri senga yali agikoze before nandibadde oba oli awo nsaabuulako ku bifongoloosi ebyo ne mbijjamu obufongoloosi obwo naye ng'ebigambo nga tute mutawaana kubiwulira kubiyiga nti bannabbi abo bulimba bangi bajja kujja nga beerimbise mu byamagero beerimbise mu linnya lya Yesu Kristo bakola ebyamagero n'obubonero and they are going to convince to misguide to mislead as many as possible. Naye Mukama nsaba tubeere mu bigawo bino tusobole okubanga tunasobola okuzuuka n'okutegeera muzze nga muwulira bangi abagira mu linnya lya Yesu Kristo naye abo n'aboogera ku nga gy'emisigi egisikula yajoogerako eri Matayo essula 7 Matayo essula 7 kankuzeeko emabega awo otegere bulungi Matayo essula 7 bw'osoma olunyulo 15 agamba atya agamba nti mwekuume bannabbi abo bulimba abalijja mu byambalo by'endiga gye muli bambadde nga ndiga kitegeeza they are smartly dressed balabika ne Bayibuli bazikwata n'okutendereza batendereza Yesu byonna boogera Yesu ku lipstick ku myanya gyabwe lips zaabwe ziriko Yesu mwereere si lipstick wabula Yesu yaliko naye munda gy'emisege egisikula muli bategerera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezaabu ku busaana oba ettiini ku mwenyango gamageza okulaga nti bajja kujja mu kifaana bwe kyo 20 kyava agamba atya kale muli bategerera ku bibala byabwe buli muntu aŋŋamba nti mukama wange are you listening my friend buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si aliyingira mu bwakabaka obw'omuggulu it's not merely shouting Jesus Jesus si aliyingira mu bwakabaka obw'omuggulu wabula akola kitanga ali mu ggulu byayagala. I want you to note that word. Highlight it in your Bible. But sebo, it's not merely shouting Jesus. Sikuwogana boganyi Yesu. Sikumwogerako, sikumubuulirako. Wabula okukola Katonda kitaffe ali mu ggulu byayagala. Ne bw'onobanga weetenda kubeera mubuulizi afaana atya, musumba afaana atya, nabbi afaana atya, n'oyogera ebyawa n'ebyawa, n'okola ebyamagero ebifaana bitya, naye nga tokola ng'ekigambo kya Katonda bwe kyogera, nga toli muwulize eri ekigambo kya Katonda. Nokeera enkya n'olekawo omukazi gwasalawo okulagaana naye endagaano n'ogaa nti ate kakati ono saalaba bulungi aye n'obeera n'ono n'okola ebintu ebifaana ng'ebyo. You are not different from a false prophet. Ekyo Katonda si kyayagala. Abantu bali mu busamizi bazimbye amakanisa naye nga busamizi ate obukolerwayo amaanyi agakozesebwa ate maanyi si ga Katonda maanyi ga Sataani. Omanyi amategeeza Sataani talina ntondo ye talina bujja buli wonna waabaliza abalizaawo gwe n'obugamba bwe twakulira ffe ng'amasabo gazimbibwa na ssubi ng'era omanya manti eryo ssabo naye kakati bassebe eri amakanisa agazimbiddwa nga ga kitiibwa ga mulimbi gekuŋŋaanya abantu bayitirivu nnyo. You know the devil wants to accommodate as many as possible. Ayagala afune bangi era kyovula nga abagenda okuzikirira abanagenda naye lwebeeya bayitirivu naye nga bayimba Yesu era Yesu Kristo era omulokozi w'ensi naye nga boyo bamanyi nti basirikidde munda. Agambye nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si buli muntu aŋŋamba nti mukama wange yalingira obwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitanga ali mu ggulu byayagala. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga. Can you imagine? N'okulagula baalagulanga tetwalagulanga mu linnya lyo
Tetwagobanga daimoni mu linnya lyo. Tetwakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo. Naye ne ndyoka mbaatulira ndi mmwe sibamanyangako mmwe. Muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Bassebo ne banyabo gwe mwami n'omukyala ntunuulidde. Si kuwogana Yesu. Si kukola byamagero. Njagala ekigambo kino nkiseko nnyo essira kubanga wano bannabbi ab'obulimba bangi abeerimbiseewo era ababuzaabuziza ensi. Era abantu bangi abagenze mu kuzikirira. Naye nga balowooza mu comfortable zone naye nga bali mu bulimba bwa Setaani. Bali mu ssabo lyennyini. Better wake up and read for yourself the Bible. Obaka nga buno nga buzze. Twala omutawaana okubuwuliriza, twala omutawaana okubulaba, twala omutawaana okuyiga. Tomatira na ddiini yo. Tomatira na bulokole bwo. Naye nga ate n'obulokole bw'olina bwa kiswambazi, bwa lujjulungu. Okulokolebwa kitegeeza ki? Siri nayo bw'onooba ojagala nja kugikuweereza ginsabe bw'onooba nyinamu interest. Siri zeeyogera ku bulokozi. Kubanga abantu balina obulokole buli half baked. Bw'akintu muyange mu Yesu byaggwa. But they're just walking naked. Ninga batambula tebamanyi bulokozi kiki. Batambula batyo. Kubanga bannabbi ab'obulimba akuwaako katono nnyo bw'ati. Ebirala n'akusiikiriza n'akulekaawo. Yesu Kristo agambye, si buli agamba nti mukama wange. N'abamu bu Yesu baamulabyeko. Bo ne balimbalimba eby'ekisirusiru. Yesu bagamba nti agenda kujjanga nankali. Kibuna omu, nti abonako omu. Twalinga tukyali baana kibuna omu oyo ogenda okutunula bw'ati nga yayiseewo dda. Jesus is not kibuna omu. Nti agenda kulabwako omu. Yesu yayogera lunye tujja kubira mu maaso awo nti bw'alibanga azze buli liiso liri mulaba. Ojja kusoma eri mu kubikkulirwa olunyo olw'omusanvu kawansi awo. Buli liiso, every eye must witness. Buli liiso limulaba nawe nakutegeeza Yesu namulabye. Nze yayogedde nange era yanziseeko era nasuze naye era nabadde naye era yayogedde nange. Bino biyita byakukyalira Zaakayo, Mariyamu Magdalena byaki? Ebyaliwo physical emirembe gya Yesu bwe yali ku nsi. But when Christ comes a second time, he must be witnessed. He must be seen by every eye. Laba mbabuulidde temukkiriza kukyamizibwa okufaananga okwo. Soma olwa 25 atuddeyo Matayo 24. Ebigambo bino njagala obitegeere ddala bulungi kubanga Yesu yabiragula. Sandyagadde obeere victim, sandyagadde obeere mu abo abanaakigwamu. Matayo essula ya 24 agamba atya? Agamba bw'ati, tiraba mbabuulidde, kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu, temufulumanga, tobeera musirusiru kugenda mu kangende labe Yesu mu ddungu. Laba ali mu bisenge munda, toyingirayo, don't be stupid. Temukkirizanga. Kyava muzikola bino musanti kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Yesu anajja bassebo ajjira mu kitiibwa. Olaba ne Museveni oba ne yani omukulu yenna wabanga ayita. Wabeerawo obugombe, wabeerawo ekiwulikika, wabeerawo ekitegereka. Yesu olowooza agenda kujjanga nankani. Kamese, olana akamese romanya nti ebuzizi gye kali. Yesu bassebo is going to come in a glorious way, in a powerful way, mu ngeri y'ekitiibwa. And everyone must witness it. Either ng'akirabako by eye, oba amulabako, oba awulira, wati kukubeerawo ekikankana ekyaki, tujja kubiga mu maaso awo. Ebyalagula ku Yesu Kristo bw'anaaba ng'ajja. In what form? Mu ngeri ki gy'agenda okugiramu. Lamba buulidde. Bwe bagambanga nti ate ali wano, ate ali wali, si bwe bigenda okujja. Tweyongereko mu maaso. Yesu Kristo alagula ki? Gendako mu maaso awo. 24 Matayo 24:6 nkuzizaayo. Muliwulira entalo ne tutumulya entalo. Mulabe temweraliikiriranga kubanga tebirirema kubaawo naye enkomerero ng'ekyali. Entalo zizze nga zibeerawo. Kati waliwo olw'amaanyi olugenda mu maaso. Oba lunaabeera mmanduso ebirala ebinajja tetumanyi. Naye agambye nti entalo kamu ku bubonero. Entalo zizze zibeerawo so butalotalo buno obulisivu obw'omunda mu nsi. Naye waliwo entalo ze bayita ssematalo. Kati mu nsi tumanyiyo ssematalo 2 ez'amaanyi ezaaliwo 1914 paka 18. Oyo ssematalo yasooka. Then 1939 paka 1945 ssematalo w'okubiri. Ezo entalo zaali z'amaanyi ddala era zaatwala obulamu bw'abantu bangi.
naye byonna tetubibuusa maaso. Those were signs of the times. Bwe kubonera bwali butulaga tiwaliwo ekikola ki ekijja. Yesu Kristo nga yakiragula. Gendako mu lunyiro lw'omusanvu awo agamba atya, kubanga eggwanga litabaala eggwanga ne kabaka litabaala kabaka, walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. Kiki njagala okuleeta? Enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu. Oluvannyuma lwa Ssematalo ono ayogerwako, waliwo enjala gye bayita gwa omuwadde akatebe. Enjala eri kakuzi. Abantu ne batuuka n'okulya abaana baabwe. Gwe tokiyita kyakusaaga. Ekikankano ekyasinze ekyaliwo muyite musisi bamuyita Lisbon earthquake. Yaliwo mu mwaka gwali 1755. Bamwogerako eri ne mu kubikkulirwa essula y'omukaaga olunyira 12. Ono Lisbon earthquake yaclaiming obulamu bw'abantu bayitirivu nnyo. Naye nga kyali kikankano bukankano. Wantufunako wano busammambiro bwe tufunako. Abali ebundi bujjo batera okufunako ku earthquakes eziwerawerako. Naye kakati wano mu Uganda lwayise wawulire musisi era ntukankana. Naye basebo ogenda mu nsinga ezi China abunzika n'ebizimbe byonna ne bigwa ku bantu, abantu bangi ne bafa. Please, tobiyisaako maaso. Towulira biwulire ng'amawulire. Naye kabeera obubonero gy'oli otegeere nti basebo we are in the end times. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Ebyo byonna bikulaga tusemberera okutuuka eka. Ensi basebo ne bannyabo essaawa yonna ezingibwako. Bw'ogendako mu Matayo essuula eya 24 wenkyalo olunyolo lw'omwenda, lwe bali bawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe, bali batta, nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Soogera ku bano bwe batta olw'obubbi n'emize gyabwe n'ebya politics n'ebifaanana ng'ebyo. Naye kati bano bayogerako nti bagenda kuyigganyizibwa n'okuttibwa battibwe. Olwaki? Gamba nti olw'erinnya lya Yesu Kristo. Bwe twawulirako bwe twafunako mu Daniel essula ya 7:25 twayiga ku ky'okuyiga kyali kikulu nnyo okuyigganyizibwa kw'abatukuvu. Aliyigganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Twalaba ebigambo bino nga byatuukirira era bizze nga bituukirira. Kyatandika ku Yesu Kristo yennyini yayigganyizibwa nga yakajja azaalibwe, obuwonyero bwe nga bamututteko Misiri n'abeerayo paka lweweza emyaka 2 ne baleka bamukomyawo. Omulimu gwe yagukola akolera mu bugubi. Laba abatume bennyini ekyasa ekyasooka ekyo kyonna kubanga banamu baggwera. Teriyo afa kufa kwa bukadde okujjako Yokaano eyafiira ku kizinga Patumo. Naye abasigadde bonna ba Petero, ba Pawulo, baani bonna boogereko bonna, they were persecuted to death. Bayigganyizibwa, baatulugunyizibwa, si lwa bubbi, si lwa bufere, si lwaki, but because of the name of Christ Jesus. Olw'erinnya lya Yesu Kristo. Basebo ensi Setaani yakyayisa Yesu ekyenkanidde nti abantu boyogera ku Yesu balabanga kugamba ali ku bibyo. N'abalabikanga abandi badde bamutwala ng'ensonga tebagitwala nga nsonga. Tutuwoganira. So nga ate yita mu Kristo erinnya. Bano bonna bakola ebikolobero, bakola ebyaddate, bonna mwana watu n'amanya g'ekisomi bagalina. Gayita ag'Ekristo, gayita amabatize nga bakyogera. Naye nga mwana wattu kinakuwaza nti abantu abafaanana ng'abo Yesu Kristo ate bajja okuggwayo bannaabo. Lwe muliweebwayo mmwe mwennyini mulibonyaabonyezebwa, bali batta, mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Era ayogera naga nti mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo, balikyawagana bw'abanga amaliza olw'ekkumi. Ekkanisa y'abatume kambategeezi yayigganyizibwa ekyenkanidde awo Oluumi nga bagiyigganya n'Abayudaaya bennyini. Mu kiseera ekimanyiddwa nga Dark Ages nakyogerako, abantu abasukka mu bukadde 50, more than 50 millions of people were persecuted to death. Naye nga baani abayigganya? Abeeyita Abakristaayo, abeeyita abasomi, ab'ekkanisa y'e Ruumi. Can you imagine? Nga batunuulira kubanga bagoberera ekigambo kya Katonda ekyo nga si kye baagala batambulire ku traditions n'enfumo zaabwe n'obukafiiri bw'e Ruumi. Kubanga byali bifuuse dogmas oba teachings oba doctrines eziyigirizibwa nga bavudde ku kigambo kya Katonda. N'ekyo bagamba nti nga babalanga erinnya lyange, babalanga okubanga mutambulira mu kigambo kyange.
History must repeat itself, I'm telling you. I'm not here to scare you off. Ninjagala kutegeeza nti bassebo ebyaliwo nakati bijja kubaawo. Nga bw'oyimira ku mazima oyogere nti gano ge mazima tugatambuliremu kijja kuzikiriza. Bw'oyogera ku sabbiiti bassebo sabbiiti ya Mukama Katonda ntukuvu temugizanyirako mugireke mu kitiibwa kyayo Mukama Katonda yagisaawo naye nga abeeyita abasomi nga n'okugyogerako bagyogerako naye nga balifaalinga ku birala. Olwaliro enteekateeka za New World Order zijja mu maaso zikolebwa zibalowooza nti zibajja okuyita mu kutereeza ensi. And soon they are going to declare bagambe nti omanyi kakati olunaku oluteekeddwawo olugwanira okubeera nga ensi lwonna lwewummula lunaku lwa Sunday. Sunday law is coming forth. Naye kitegeeza ki nti if you don't abide by bw'onooba tokigondedde bw'onooba tokitambuliddeemu of course you are going to lose your job. Kuba ojaga nti nze Saturday mbeera mu kkanisa bagende please tusobola kufugaba ate lunaku lulala. Ensi yonna lwe yatongoza olw'okuleetawo emirembe n'okubeera nga economy yaffe esituka tube n'emirembe tukulaakulane. It's only the Sunday. At the day you lose the job. Wesanga ebira bingi bijagenda bitunyigiriza mpola mpola. Persecution ejagenda nga enyigiriza mpola mpola paka finally lwemana tukana okuba nga batulugunyiza ddala abantu okubatira ddala. Kugamba ng'olabikanga bakulabanga ate gwe omutabanguzi w'emirembe amala w'emirembe era bangi bajja kuttibwa. Wuliriza ekkanisa y'abatume eno yayigganyizibwa ekyenkanidde awo. Olwayo kankutegeeza mu mirembe gino abakristaayo bangi bayigganyizibwa Abawarabu. Bayigganyizibwa olw'obukristaayo bwabwe. Ate gye tweyongera kambategeeza ekkanisa ya Kristo ey'amazima ejja kuyigganyizibwa enzikiriza endala nnyingi ezava ku musingi gwa Bayibuli. Era bw'osomere Matayo ebigambo bino sangala mbibuuse maaso njagala mbikusomere obitwale oba obikkirize oba obigaane. Matayo essula 10 olunyirwa 34 Bayibuli yange egamba etya nti temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Aye twamulabyeko nga Yesu kabaka ow'emirembe. Ate kyagamba sajja kuleeta mirembe ku nsi. Tagamba nti yajja kutabangula nsi wabula okujja kwe abamu bajja kumwesittalako baleme okugoberera ekigambo kye era babeere nga kireeterawo obutabanguko. Kyagamba kyava agamba nti temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Kijja kitya? Kubanga najja kwawukanya omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina. Omuwala ategedde amazima oba mutabani yategedde amazima, taata agamba nti nze gambye twagala busamize. Nze ngambye eno eddiini gy'olina okubeeramu. Awo kakati obutakkanja bulina okuyingirawo. Kiba kitegeeza nti kakati awo emirembe gigenda kubulawo. Kubanga najja okwawukanya omwana ne kitaawe, omwana ow'obuwala ne nnyina, omugole ne nnyazaala we, abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Nga ki ekibawukanyiza? Yesu Kristo. Ono ali mu busamize, ono agamba nti nze nzikiriza Yesu wange. Ono agamba nti Sande olina okugenda muni, agamba nti no. Sabbiiti ya Mukama ntukuvu nina okugigondera. Awo wali obuzibu yiwagenda okubeera kalumanywera, yiwagenda okutandikira byonna n'ebinayongerayo. Kyava awunzika agamba atya nti ayagala kitaawe oba nnyina okuba nsinza nze tansaanira. Ayagala mutabani we oba muwala we okuba nsinza nze tansaanira. N'oyo atakwata musalaba gwe n'agoberera ennyuma wange tansaanira. You must bear the cross. Oba bakuyigganya kabakuyigganye. Nina ebigambo bye bampandikira ku certificate yange y'okubatizibwa mbyagala nnyo. Biri eri mu kitabo kya kubikkulirwa essula y'okubiri olunyolo 10 mbyagala. Buli lwe mbisoma byogera ku baali bagenda okuyigganyizibwa olw'ekkanisa awo mulembe ogwo yali egenda okuyigganyizibwa n'abamu basuulibwe mu makomera. Naye waba awunzikira ebigambo bino agamba nti beeranga mwesigwa. Bayibuli olugenda gamba nti beeranga mwesigwa okutuusa okufa. Nange ndi kuwengula ey'obulamu. But the English version says be faithful to me even if it means death. Naye kibanga kitegeeza kufa, beera mwesigwa gye ndi. Nange ku nkomerero ndikuwa engule etawotoka, engule ey'obulamu obw'emirembe. Gw'omwagala mpuliriza kiki njagala okuleeta mu birowoozo byo. Persecution of the saints of God is part and parcel of our life. Era ebikutuukangako teweewuunya. Bwe bakujojobya saba Mukama akuwa amaanyi. Ago Yesu ge yasaba amaanyi ago gakyali. Abasajja ba Petero, abasajja ba Paulo, abasajja baani bonna bayita mu bulamu obuzibu.
until they were persecuted to death. Sajja ba Petero baba sala na musumeno. No, Petero bamukomera ku musalaba naye nga bamusulisa atunde wansi down. Yabagamba nti babu muzita ku musalaba naye munsulike ne mukufanga mukama wange. Paulo eyali omubulizi w'enjiri na chinku bamulyebula na musumeno. N'abala banyi nga baba kuludde wansi ku mayinja bakoze batya bayiganyiza bakoze batya bingi byabatuukako. Naye byonna bibyolekedde kanisa ya Katonda. Naye mukama nsaba tunywizi. Ebyo byonna bwe binaabeerawo tusigale nga tuli abasajja n'abakyala abanywevu abamaliridde okubeera nga tuyimirirawo. Awunsegaga nti alaba obulamu bwe alibubuza. Bw'onootiririra obulamu bwo kubanga oyagala okuwonya obulamu bwo and you compromise n'okiriranya n'ogoberera ebikyamu, of course you are going to lose your life at the end of the day. Naye abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Haleluya. Naye yasalawo n'awaayo obulamu n'aga nti bamunzita munzite. Oba munsanyawo munsanyeewo. Naye nze gano ge mazima. Nyweredde ku mazima. Nfiira ku mazima. Abamu ku ffe tubeerezeeko ebyo. Nali Makerere nabonabona olwa Ssabbiiti. N'abangi bayise mu bizibu ebifaana bwe emirimu ne babagoba. Naye nywerera ku mazima. Mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Tewali kya muwendo nga kutegeera Yesu Kristo. Towanyisiganya mazima ge olw'obulimba. Towanyisiganya amazima g'otegedde olw'omulimu. Towanyisiganya amazima g'otegedde kubanga n'ekiranya, kubanga kino kisingako, kubanga n'omusajja mugagga, amazima gasigala mazima. Matayo 20:12 Yesu alanga ki? Nkuzizaayo tuli ku bunabbi bwa Yesu Kristo bwe njagala okukomekereza nabwo bwe nkyaliko olunaku lwa leero. Matayo 20:12 Yesu ayogera bigambo ki? Era kubanga obujeemu buliyinga obungi n'okuwagala kw'abasinga obungi kuliwola. Ayogedde points 2. Obujeemu buliyinga obuki n'okuwagala kw'abasinga obungi kulikola ki? Bwe twogera obujeemu kigazi. Amakomero olwaliro geeyongera bungi. Nafuna omukisa nengendako sijja kugiyita referral hospital wabula referral kati eno kanjiyite referral clinic eyali yamba abantu okubalongoosa rehabilitation center mayita bakyaza gala kuziyita prisons bazita rehabilitation center nali mu Arua. That was I think 2018. Yeah. Nali ngenze kola mulimu gwa njiri. Nembaga ndi bane njagala muntu waleko ne makomera mbulire y'injiri. Kuba naliyo okumala ekisera kya weeks nga 2 zokka. Njagala weeks zina 2 zendi wano nzikozese. Njagala muntu waleko ne mukomera. Nenfuna omukisa. Arua eri ekkomerere kuŋŋaanya abantu abava mu region eyo gitwandise Western region. Naye natunulira yero antudde mu maaso. Ne banga nti abasajja abalinga 8. Luki? 8. Wawo mubeeramu oluusi abasibiba obwemage nga tebalina ddala musango bazza. Naye I want to believe the majority babeera bajeemu. Naye ekkomera lyeyongera bweyongezi. Every now and then bongera. Bagudewo n'amakomera amalala mangi bateekayo abantu bajeemu, bano batemu, bano basi, bano bakola ki, bano bakoze biki, bwa bintu bingi. Obujeemu abantu kakati beeyongera kubeera bamutawaana. Butandikira mu maka gaffe obwana olwali omugambako naye n'akusimbira kukuli n'akuba n'obegaabega. Bujeemu butandikira awo mpola mpola. Bugenze bukula. Bantu beera nabo mu masomero eri naye kakati tebakyagambibwako. Bafuuka bazibu beeyongedde bujeemu. Bw'okwata emigo kakati ate nabizibu byereere. Kano obeera ng'olina kubuulirira. Naye agamba nti Katonda wattu. Genda wano eruzira. Be basibidde be bayitirivu. Waba mutababeera na misango naye ate bangi balina ensango. Beeyongedde kubeera bajeemu. Ngenzako mu makooti balina omusajja gwe baayitayo. Naye ng'omutuulira ng'omusajja alabika obuvunaanyizibwa. Naye nga bye bamwogerako byesuubira nga byali bijingirire. Naye nga omutuulira bw'otulaba ng'omusajja yandibadde obuvunaanyizibwa ategeera. Naye nga bye bamwogerako bujeemu bwereere omulaba nga kugamba bintu byakola. Mbadde awo ne bayitayo ate omuvubuka omulala. Yatulugunyizza akaana ke yakeera enkya n'azaala. Yate onogamba abasajja abazaala fe batuwa bubi baana. Naye kankutegeeze ng'otunuulira omusajja naye nga kugamba very stubborn wali ali maaso ga mulamuzi naye talina mbuzibu oba bamuteeka bamuteekeyo. Babayita bamitima gyafa dda. Era oli bwagamba kati ku mulembe guno agamba nti nze nafa dda nviira mu maaso. Don't hesitate. Duka misinde. Ajja kukusaanyaawo ate obulamu tebuliko sipeeya. Gasajja gafa dda. Bwe boosanga akoleza ennyumba
abaana be namukazi we nabafiiramu naye namala neyiyambika omugwo oba naye najingira nafiiramu. Obujeemu buli eyongera, abantu beyongedde kubeera bajeemu. Abakazi mu maaso g'abasajja they are very stubborn. Bajeemu beerere. Abasajja nabo banaatagambwako. Gamba bujeemu bweyongedde, abaana bafuuse kirala. Abakozi n'abakozesebwa bonna bajeemu beerere. Abakulembeze mu mawanga, abantu abali mu bitongole bajeemu. Ayongeddeko n'ekigambo kye tukubanga n'okwagala kw'abasinga obungi kuli wala. Omuntu n'akwata omwana we n'amusaddaaka, n'akwata omwana wa munne n'amusaddaaka. Otunulira obuzibu emisango bweyongeza. Abantu beerowoozaako bokka. Tekiri bweru wa kkanisa ne mu kkanisa ne mu b'eŋŋanda. Edda wakyala nga wasenga olaga nti omwana wazze oboota nsanyusa okulaba n'akwalira bulungi nnyo n'akutira enkoko n'akola atya, naye kati weekyazeeyo akubuulizaawo nti oddayo ddi kazi. Talivedde kutoleratinga. He has no time for you. People have become selfish ku mwana wa mwannyina. Abaana olwaliro kakati badde mu covid nga abazadde baga yo baba ne covid tumuwona ddi era abaana baddeyo ku masomero. Even parents, biological parents n'abaana babakoowa. Kwagala kuwoze babagala lususuutera omwana wange naye talina budde bwe. Bw'obanga wakeera enkya n'ozaala omwana n'akulema n'okuyonsa emyezi 2 egisooka n'omuwa housemaid amunywesa amata g'ente, okukubeera kwagala. Kwe kikulaga nti abantu baliwo kisusuuto bwe kityo. Kyobalanga ne Yesu bamwagala lususuuto. N'abaami baba bagala lususuuto, part-time husbands, part-time wives. Gamba tewaliwo okwagala kuli genuine. Tewaliwo okwagala kwa namaddala. Okwagala kwa bangi kuli wala. Obujeemu bweyongera. Waliwo ebigambo by'ensomaano mu lunyiro lw'14 byenjagala ennyo. Era ke kabonero kokka mu bubonero bwonna Yesu bwe yawa kenneegomba. Obulaba bwonna basse bonna banya bonna ku njereere. Naye kano ke kabonero akanyimiriza wano olwaleero. Kagamba katya? N'enjiri eno y'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna, okuba omujjulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Shout amen if I'm talking sense. Sebo, mu bubonero obungi Yesu bwe yawa kano ke kabonero kenina okutuukiriza. Buli obulala saagala gwoba obutuukiriza. Saagala obeere nabbi wa bulimba, saagala okwagala kukuwole, saagala weyongera kubeera mu jeemu, saagala okubeera ku kifongoloosi ekitwala bannabbi abulimba. Don't. Naye mu byonna agambye nti n'enjiri eno y'obwakabaka, the everlasting gospel, the gospel of the kingdom, enjiri y'obwakabaka, it must be preached. Era njagala kwebaza abateesiteesi ba programu eno. Okuyita ku mayenga gafaananga gano, okuyita ku YouTube, okuyita ku mutimagano gwa TV, okuyita mu mikutu egy'enjawulo WhatsApp, n'emirala gyonna gy'oyinza okwogerako, this everlasting gospel, the gospel of the kingdom, must reach all ends of the world, and then the end shall come. Enjiri eno bassebo n'abanyabo y'ensonga lwaki nyimiridde wano okwogera naawe. Njagala kuwa amawulire ag'essanyu nti bassebo we are almost home. Tusemberedde okutuuka eka. Ensi eno essaawa yonna ezingibwako. Enjiri erina okubuulirwa etuuke mangu. Era njagala kuzuukusa gwe omwami n'omukyala mpuliriza nawe wantulinde Omwadventist. Bw'obanga ebigambo nga bino obiwulira, please wake up. Message nga zino ng'ozifunye, share with as many as possible. Weereza ono n'oli oba ku YouTube oba ku links oba ku ki oba ku WhatsApp. Please don't sleep. Oli mirimu gyo gy'okola, please don't be overtaken by these worldly things. Ky'olina okulowoozaako ennyo gwe mulimu gwa Katonda. Enjiri eno bassebe erina okubuulirwa mu ngeri zonna ezisoboka. Katubaza Mukama Katonda olw'amagezi gano ageeyongedde agatusobozeseza okulaba nga tusobola okutuuka ku nkomerero z'ensi. Lumu ab'Ebungereza baayagala nnyo ngende mbabuulira enjiri. That was I think oba 2010 sijjukira bulungi nerabiddemuko awabeererawo bomb blast eyali ejjidde yali erugogo mwaka ogwo sebujjukira bungi mwalimu ne Olympics oba yali World Cup, yali mu World Cup. Naye visa n'enjigobako ogwasooka n'egaana n'ogwokubiri n'egaana. Naye olwaliwo bassebo ne wontamba visa yo seetaaga. Visa Mukama yagituwa okuyita ku mutimbagano. Gamba nti amiina. Oba njogera kakati bw'amaze dda okutuuka. Ku ssaawa eyo era tekinologi mwebaliza Mukama Katonda. Tubadde wano mu covid embeera n'ebijja. Oba ngiyita embeera ng'ekugaga. Naye bassebo enjiri ate yatambula nnyo okusinga buli ekirowoozeza. Kubanga amagezi ate awo gazuukanya abantu bagamba nti eriyo ne live streaming, eriyo ate na bino Zoom, na kino WhatsApp n'akola ka meeting nzikolera mu ddiiro lyange. Nensharinga n'abantu abala bangi.
kasita bafuna omwogezi najja n'ayogera message ne zitambula n'enjiri ne bwakabaka eribulirwa okutuuka mu nsi zonna okubeera omujulirwa eri ensi zonna amawanga gonna enkomerero ekola etya etuuke. Bassabo enjiri mu biro bino nga mwe muli n'obubaka bamalayika abasatu tulina okulaba nga tubukubuulira nga tuyambisa tekinologiya ow'omulembe, radio, TV, satellites, amasimu, internet, byonna katubikozese olw'okusasanya enjiri. Yesu Kristo mubonero bwe yawa yayogera ku kyomuzizo, muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nabbi Daniel kye yayogerako nga kiyingidde kiyimiridde awatukuvu. Ebigambo bino byali bya bunnabbi, naye ebigambo bino obanga oyagala kubikwataganya obulungi byayogeddeko Matayo 20:15 bikwataganye ne Daniel essula y'omwenda olwa26 okukira wansi ku lwa27. Ekyomuzizo okuyimirira awatukuvu. Mu mwaka gwa Eddi 7 Rumi enkafiiri yalumba Yerusalemu ekyali ekifo ekitukuvu, era Isirayiri yayisibwa bubi nnyo mu kiseera ekyo. Tekyakomaawo ate gye kyagenda kyeyongera obukulembeze bw'ekkanisa y'e Rumi. Mwana wattu bwasalawo okwagala okweddiza bwakopa enjigiriza z'ekikafiiri ez'e Rumi, bwabonyaabonya abatukuvu ba Katonda ne bugenda mu maaso n'okulanga bwagala okweddiza ekifo kya Kristo kyalimu nga asonyiwa atangirira ebibi byaffe. Twamuyigako omumpembe ono mu Daniel 7:25 ng'ayogerwako ng'agamba nti alivoola aliyogera ebigambo ebikwe ali waggulu ennyo. Ekigambo ekyo bwe twakigaziya twakiraba nga blasphemy eno kutwala kitiibwa kya Kristo, kutwala kitiibwa kya Katonda ng'osonyiwa ebibi. Ekyo kati kyali kiraga nti ekyomuzizo kiyingidde awatukuvu wa Katonda. Yesu Kristo yaliwo ng'omuwolereza waffe, kakati abamu bagamba nti kakati tulina kuyitira mutukuvu gundi. Enjigiriza ezifaanana ng'ezo ziba zityobola Yesu Kristo. Kiba kitegeeza ziyingidde awatukuvu. Yesu Kristo we yandibadde azanyira paati ye mu kifo ekisinga okubeera ekitukuvu, kakati abantu bakirabira ku nsi kuno okuyita mu batukuvu abafaanana ng'abo, okuyita mu baweereza abafaanana ng'abo, okuyita mu kanisa efaanana ng'eyo. Naye Mukama nsaba akuzuukisa omwagala gwampuliriza otegeere nti bassebo ne bannyabo Jesus ye muwolereza waffe. Yesu Kristo bassebo aliwo mu ggulu ng'omuwolereza waffe omukulu, aliwo nga kabona waffe omukulu, aliwo ng'omutangirizi. Tetwetaaga mutukuvu mulala yenna. It's only and only through Christ Jesus that we are reconciled with our God. Enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi tegwolesa musana gwago n'emunyenye zirigwa okuva mu ggulu. Bino byonna ebigambo bassebo byamala dde okutuukirira. Omwaka gwali 17 ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi ogwokutaano enjuba yafuuka ekizikiza. Budde nga buno nga bwadde bwaka bagenda okulanga ate ekizikiza kizze. N'emunyenye ne zigwa 12 ngenda kusomeza 12 omwezi ogwa 11 1833 ebyo byonna byaliwo. Ebyo byonna byongera kakasa nti bassebo ne bannyabo ebyo olwaggwa kakati ne tuyingira mu kiseera kye tuyita ekyekisa. Since 1844 tuli mu kiseera kya kisa. Tulindiridde kakati kintu kwedomola. Lwekyo mufunze njagadde otegeere Yesu Kristo bw'atulumirirwa. Yesu yalagula n'ategeeza ebigenda okubeerawo. Nsaba Mukama akubeere. Ebigambo bino bituyize Mukama atuyambe bituzuukuse. Alaze nti bangi babiri bali bakulubengo nga bassa omu alitwalibwa mulala alisigala. Bali ba mu kitanda kimu. Nsaba gwe omusajja gw'onywerere ku mazima. Oba omukazi wo ali awo kifongoloosi tekifaayo tekibiriiko, nywerera ku mazima. Oba gwe omukyala gw'onywerere ku mazima nywera. Bw'olaba ng'omwami abuukabuuka atankana please be steady. Babiri bali mu kisenge kimu ku kitanda kimu, omu alitwalibwa mulala alisigala. Lowooza ku Lutti ne mukazi we. Mukazi we bwe yatunula emabega awo yakoma. Naye omusajja muwanguzi. Saba Mukama naawe akuteeketeeke okuyigganyizibwa ne byonna ebinaabeerawo bireme okujja ku Yesu Kristo. Bannabbi b'obulimba baleme okukubuzaabuza. Nywerera ku mazima. Amazima g'otegedde obanga kitegeeza kufa ganywerereko naye ojja kubeera muwanguzi. Saba Mukama akumpeera omukisa. Endwadde nnyingi ezize zibeerawo Yesu yaziragula. Pestilences, calamities, bingi ebinakuwaza kati wakayita mu COVID nga yaklaiming obulamu bw'abantu bangi naye byonna byalangwa. Eri bw'osoma mu Luka enjiri essula ya 2 okuka wansi awo ng'ayogera ku ndwadde ezinamuzise ez'omutawaana nga bwe zaali ez'okujja. Naye byonna bassebo twabiyitamu. Kitegeeza we are almost home. Ekisigadde kiri eki yenjiri n'okubuulirwa amawanga gonna enkomerero etuuke. Saba Mukama akubeere omwagalwa obeere mu abo abanaakola omulimu guno. Katubuulire enjiri tuteeketeeke bangi olw'obwakabaka bwe. Mukama akumpeera omukisa.
katusabe. Katonda affe nkwebaziza olw'ekigambo kino kituwulidde. Kakibeere entandikwa y'obulamu bwange n'obw'omuddu oyo n'omuzaana woyo okubanga butandika obujja. Tutandika okuba n'essuubi eddamu ery'okulindira kubanga ekiseera kyo kisembedde. Saba ebigambo bino bituwulidde Mukama bifuuke enkulungo y'obulamu bwaffe okulabaga tutandikira ddala obulamu obujja. Tubeere kitaffe otukuuma otulabirira tunywereza mu mazima ge twakkiriza. Byonna nga bitanudde okubeerawo Mukama otunyweze. Amaanyi ago wagabanako ng'oli mu lusuku Gethsemane Mukama gensabira omuddu oyo n'omuzaana wo. Tuwanguze byonna. Ebitulumba, ebituyigganya, ebitunafuya, ebitumalamu amaanyi. Yongera okutwa ebikkulira mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama asaba kunkuumire. Beera bulungi nsigadde Richard Kasumba okuva mu Restart Foundation Ministries. Simu yange 0774 433 135 0774 433 135. Oyinza okukozesa ku WhatsApp 0759 527 177 0759 527 177. Kama kunkumire beera bulungi. Bye bye.